atenderezebwa agurumizibwe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi buwanguzi nkusindikira obuwanguzi bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo bitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva okuva eri Omwoyo oba Omulongo. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa. Ebintu wandibirabanga bitambula mu ngeri eyayiriri okusinga nga webibadde. Naye ekisinga obukulu kwe kubeera nga mutadde essira ku nkyukakyuka ey'obudde kubanga ekosa obulamu bwammwe bwe muyitamu. Abaagalwa, abamu ku mmwe musobola okubeera nga mukolagana wamu n'obudde obwo oba musobola okubeera nga mukolagana wamu n'ebyo ebigenda mu maaso mu nkyukakyuka y'obudde oba n'ebyo ebigenda mu maaso ku nsi ku sseŋŋendo yonna. Kino ne kitegeeza nti kyetaagisa ekyokuddibwamu ekyamangu. Abaagalwa, twagala tubategeeze nti ensi yammwe ey'omu maaso etudde mu bwetengeredde. Naye nga we mukola ebyo byonna bye mukola mu kadde akaakano, we mukola ebyo byonna bye mukola mu kadde akaakano gwajja kubeera nga teweetaagisa, mujja kubeera nga temwetaagisa kubeera nga mutambulira mu mbeera yonna ey'obwetengeredde. Abaagalwa, embeera etali wamu n'eyo kiba kitegeeza nti ejja kubeera nga erekeddwa mabega okusinga obusobozi bwe muyina mu kadde kano mu nsi gye mulimu. Ebigambo biyinza okubeera nga biwoomu naye ebikolwa byetaagisibwa mu kadde kano okusobola okubeera nga mukola ebyo byonna ebyetaagisa muleme kubeera nga mufuna akasambattuko konna akayisobola okubeera nga kajjira eri ensi yammwe ebizibu ebyo ebitudde ku misingi egya sseŋŋendo oba bwaguuga okwetoolola sseŋŋendo. Omwagalwa, kino kyandikutwalira obudde okubeera ng'okitegeera nti oli mu kadde ako ke twogerako. Era nga kino kiba kitegeeza kyetaagisa obumu n'amaanyi ag'amawanga okusobola okubeera nga mukyusa ebyo ebiyinza okubeera nga biddirira. Era tuyagala tubategeeze nti tuyimiridde wamu nammwe nga muyita mu maanyi gammwe ag'ebirowoozo n'essuubi okulaba nga mufuna ekyokuddibwamu ekiraga nti buba mutegedde ekyo ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa mu kadde kano. Omwagalwa, okubeera nga ofuna ekifaananyi ekigazi kwe kubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku kiki kye weetaaga okubeera nga okola ku kyo. Tulowooza era nga tulina essuubi kweri abo bonna abalina amaaso okulaba kiki ekigenda mu maaso nga muwuliriza n'okukola kyonna ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa. Abaagalwa,
obudde buli ku side yammwe mukadde kano era nga tukola kyonna ekisoboka okubeera nga tuwuliriza n'okubalungamya mu kkubo lyammwe eggolokofu n'okufuna ebyokuddibwamu eri ebizibu byammwe nga tusinziira ku mwaliriro egya waggulu obanga oli ku mwaliriro egya waggulu tewaliiwo kisobola kulemesa kweyubula kw'ekitonde kyonna ekyo ekibeera kiyagala okubeera nga oba ekibeera kyetegese okubeera nga kiyimusibwa tewali naye ekkubo lino lisobola okubeeramu ebizibu bitono wobeera nga weetegese era osobola okunafuya ebizibu ebyo mu ngeri ennyangu w'otegeera kiki ekyetaagisibwa mukadde ako omwagalwa okukolagana kw'amawanga kitegeeza nti kigenda kubeera nga kiteekawo ebibala ebirungi eri ensi yonna n'ebizibu byonna kubanga ebizibu ebimu bibeera binene ne bireka eggwanga erimu nga lituuliddwa ku nfeete ku lw'ebizibu ebyo abagalwa tumanyi bulungi ti bingi ebikolebwa mu kadde kano okulaba nga mugezaako okukozesa amaanyi oba okulaba nga mukendeeza okukozesa amaanyi ago agaleeta ebizibu ebyo naye mu kukikola obwangu kyetaagisa nakyo mutandise okubeera nga mutegeera ebibala ebibeera biva mu ebyo byonna ebibeera bikoleddwa era ng'abantu batandise okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya n'okutunuulira eri abafuzi bwabwe basobole okubeera nga bafunawo ekyokukola ku ebyo ebigenda mu maaso kubanga obulamu bw'abantu bangi nnyo obukoseddwa abantu bataddeyo essira naye nga mu mpulira yaabwe balaba nga tebafiiriddwako kimala ku ebyo byonna ebizibu ebize bikwata mu bulamu bwabwe omwagalwa muyina obusobozi okusobola okubeera nga mwaŋŋanga ebyo byonna ebibasoomooza bye muyitamu nga mubeera abakulembeze eri abantu kubanga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala buli woonaafuna empulira n'okuyaayaana kuno okubeera nga ebintu bikolebwa tukkirizibwa okuyambako mu ngeri nnyingi naye nga tetunaakubeera nga tukuyambako yeggwe ayina okusooka okubeera nga okola entambula esooka yeggwe omwagalwa era tukusaba otegeere nti embeera yonna esobola okubeera nga ekozesebwa ku lw'obulungi ebeerezza eri obulamu bwo era tukusaba otegeere nti tewaliwo kyonna kijja mu bulamu bwo n'obeera nga tokifunyeemu kubanga kijja kikuyambe okusobola okubeera nga osenvula mu kweyubulako ng'omwoyo omwagalwa wojja mu bulamu obujja wabeerawo enteekateeka eyo gye wakkaanyaako okusobola okubeera nga okozesa obusobozi bwonna obubeera buzze mu bulamu bwo nga yeggwe wabuteekateeka osobola okubeera nga weeyubula era weeyongera okubeera nga weeyubula mu lugendo lwo akakunizo kano kalimu embeera etategeerekeka mu bwangu era nga si kyangu kubeera ng'okitegeera
naye okolagana n'emyoyo mingi gisobole okubeera nga gizannya omuzannyo gwagyo mu script yo oba mu kazannyo ko ak'olugendo lwo lw'owandiise. Mwenna musobole okubeera nga munokolayo ebibala ebinaabayamba okweyubula. Katubawo ekyokulabirako. Bazadde bo, ab'eŋŋanda, ab'emikwano bonna abali bumu wamu naawe mu ngeri emu oba endala. Era nga bonna balina kye bazannya mu bulamu bwo, naawe olina ky'ozannya, buli omu alina ky'azannya mu bulamu bwa munne. Kino kiwulikika ng'ekitasoboka okusobola okubeera nga mufuna ebibala bye mwetaaga oba bye mwateekateeka. Naye kati muli mu kkubo oba mu ddemeezi erinaabayamba okusobola okubeera nga mufuna endaba ey'obwannaggwano, eya waggulu, eya kisajja kikulu mu mwoyo, mutegeere ebintu bino. Kubanga akatambaala keeyongedde okubeera nga kaggyibwawo. Omwagalwa, okweyubula kwo mu nsi ey'omwoyo kye kintu nnamba emu ekyetaagisibwa buli mwoyo. Era nga buli kintu kyonna kikozesebwa okulaba ng'osenvula mu lugendo lwo. Mu butonzi waliwo emyoyo egimu gyegyefaako gyokka. Era nga giyina entegeera mu nda yaagyo nti mitono. Era nga tegiyina kiruubirirwa kyonna eri ensi ey'omu maaso. Era ng'ebiseera ebisinga tebakkiriza nti waliyo obulamu ng'ovudde mu yunifoomu yo oba kye bayita okufa. Mu ngeri eno omwaganwa, abantu bano oba emyoyo gino we gifa era gisigala n'entegeera eyo mu mizimu gyabwe, kubanga yeebeera entegeera yaabwe mu bw'emizimu gyabwe oba obutonzi. Era nga babeera tebayina kirowoozo kyonna ku kiki kye basobola kubeera nga bakola. Naye we bakkiriza obuyambi bubeerawo okusobola okubeera nga bazuukuka ne bategeera nti nno bakyali balamu, nga newankubadde babeera bavudde mu nnyama basigala bakyali balamu. Kino kyetaagisa okubeera nga kyogerwa nti wakati w'obulamu bwo nga ojja mu mwaliiro gino egya waggulu, ebiseera ebisinga ofuna okutegeera n'okumanya ku ngeri ki gy'olina okubeera nga weeyubula ng'omwoyo. Era ozannya akatambi ak'obulamu bwo obw'emabega. Naye batono nnyo abajja n'entegeera eyo we baddamu ne bazaalibwa, kubanga essira erisinga obungi libeera liteereddwa ku bulamu obuddako. Era bakola kyonna ekisoboka okulaba nga batandikira mu buggya mu bipya. Naye emyoyo egimu giyina entegeera, okutegeera n'okumanya ku bulamu bwagyo obw'emabega bugimanyi. Kino kiweebwa eri abamu basobole okubeera nga babeera n'amagezi ago ge beetaaga okusobola okubeera nga batuukiriza enteekateeka yaabwe. Ng'emyoyo gy'abannamunigina muweebwa ebyokkola. Ebyo ebyokkola ebyo ebitasukka ntegeera yammwe oba ebyo ebitasukka busobozi bwammwe.
n'ebirungo byammwe ebibatuddemu. Ebiseera ebisinga mwesanga nga muzaalibwa n'ebitone ebimu bye mwetaaga okubeera nga mujja nabyo mu bulamu buno. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga olaba nga bintu bingi bijja mu bulamu bwo ebyo ebyategekebwa nga tonnaba kujja, ate nga yeggwe kennyini yeggwe wabitegeka bisobole okubeera nga bujja eri obulamu bwo mu kaseera akategeke nga yeggwe wabitegeka. Era akaseera ako we katuuka omwagalwa, emyoyo egyo gye wakkaanya nagyo okubeera nga gikuyambako mu ngeri eyo gijja mu bulamu bwo. Kino kikusobozesa okusobola okubeera ng'olaba ebintu eby'enjawulo ebyo wateekateeka nga bijja, ebyo ebikunaakuyamba okusobola okubeera nga weeyubula wamu n'emyoyo emirala. Bwe kityo we kigenda omwagalwa, paka ng'osobodde okubeera nga otuukiriza ekirooto kyo n'ekiruubiirwa kyo ng'oyimusiddwa. Bwebwe obulamu bw'olina okubeera ng'oyitamu, era bw'olimu mukadde k'olimu ng'oyimusibwa eri abo bonna abalonzeewo okuyimusibwa. Omwagalwa, mu ndaba ey'obulamu bwo obwo bw'otudde era obusemba ku ssenngeno na ttimba bwetaagisibwa nnyo nnyini ddala osobole okubeera nga obukozesa okkuba ttooki mu bulamu bwo obw'emabega, otegeere kiki kino ekiri mu bulamu bwange obw'emabega, okole kyonna ekisoboka okuyambako ku balala nabo basobole okubeera nga bategeera awo oba ebyo byonna ebiwagamidde mu bulamu bwabwe bye baateekateeka okubeera nga babijjawo oba enkongeze baali bateeseteese okubeera nga bazijjawo nga tebannaba kubeera nga bajja mu nnyama. Abagalwa, tewaliwo kisinga kubeera nga oyogera n'abalala ng'okozesa ebyo by'oyiseemu n'entegeerayo, kubanga ebyo by'oyiseemu y'abeera musomesaawo. Mbaleka n'okwagala kwange n'omukisa, era leka ekitangaala kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana eri ennaku zammwe n'olugendo lwammwe paka we lunaatuuka ku nkomekerero. Obubaka buno buva okuva eri omulongo wange, my higher self, katonda wange, my god self, era nga buli mwoyo gwonna guyina enkolagana y'emu ne Katonda mu kwagala n'ekitangaala omulongo oba omwoyo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.